ye n'omuntu tugenda kumumisinga kubanga y'omu gwatandikawo FDC tujja mumusaalirwa n'abalaba n'abagadde ogenda naye nga mumanyi nti ekibiina kyatandikibwa abantu batono kati kirimu abantu bangi twagala kumira omulanga buli akooye yenna atubulire ekifo kyo tukiteekemu omuntu omulala okusobola okutwala olutalo luno mu maaso kubanga ng'ekibiina tukimanyi bulungi nti abantu basobola okukiyingira n'okukifuluma ng'ensonga ezibafulumya za njawulo bw'otunuulira waggulu awo waliwo Dr. Sulaiman Kigulu yali chairman wa FDC Katonda n'amukoola ne tulondawo nalebo Kalega Samujjuwa n'amugira mu bigere naye Katonda n'amukoola simanyi ekifaananyi kya Vincent Kimera tukiina yali vice chairman wa FDC naye Katonda n'amukoola so n'olwekyo abantu okuyingira n'okuva mu FDC is a natural consequence kintu ekibeerawo olw'ebintu ebyenjawulo tujja kuba misinga bannaffe naye ffe abasigaddewo obuvunaanyizibwa bwaffe okukola si kutwala butwazi FDC mu maaso wabula okusigala nga tukyali ku lutalo olw'okununula Uganda njagala kumira omulanga banna FDC bonna bw'obeera otendewaliddwa otubuulira bukyali ekifo ekyo tukiteekamu omuntu akyalina embavu ey'okuweererezaamu n'otabeeraawo ng'olinga Museveni ng'otendewaliddwa naye nga toyogera mazima mulanga gwe njagadde okukumira abanna FDC bonna nti bannaffe